How is your relationship with Lydia Jazmine? Kubanga naye in almost the same period. Agenda bategeke ayina ekivulu and we know you nga omukyala agezako sula bakyala banno. Oba ntandikire wa Jazmine bannange ate Jazmine ayina show nga first match mbasaba mugende mumulagire sirina buzibu na Jazmine era bw'oba omufunye personally osobola n'omubuuza I even call her ku ssimu ekyo omusanga ng'eyo osobola omubuuza kiddala kituufu yetugambye wamma mwogeranye ku ssimu you can even tell her ask her naye just mubaamu embeera ebintu mwagala okuteekawo mwenga mmwe wabyo ebibakolera ebirungi tebinyuma naye namasoko tubulireko nga okirese n'omuliro ogwo era nga nawe bwomumanya nti ekirungi ekitaliimu nnyo chaos tekinyuma naye siina buzibu ate si nti bambi tewaliwo mbeera yonna eri intended okunyigiriza omulala concert muzirabe nnyo ezirina ku nnaku ezimu ng'ono ategese eno oli n'ategeka eri ate buli omu n'abeera successful kati nze owewiiki enamba munnange wange ate oba okisusizzaamu naye nga tewali bad faith era wenna we muva ku nze ate mugende mwagire Lydia Jazmine ku Africana. Are you crossing lines of unity based on your recent photo shoot? Webale nnyo webalire ddala ogambye media bakiyita batya ebyokya mu Uganda era ddala byokya. Ekibuzo ekiddako nudity mwana wange walabako eyo empale yange Daddy nalina daddy nalina omulaga ku kisambi. It was an intimate photo shoot. Nga bw'omanyi abakyala mbagamba oba n'omwami wo kyayo buli busomino bukibiki nange wano tojja kulaba kisambi kyange naye mba n'omwami wange kabeera eno eno kasiriiti nkwongerako eno buli kitundu kiba kyeyawudde kiti. So it was an intimate photo shoot. Ngasobola kwambala gomasi ntegerekese taata okay webale nnyo webale ddala. The question aline omwaliwo eyo parties nga ba rubbing shoulders, should we expect a surprise or an appearance from the president of all musicians in Uganda on 23rd of February, His Excellency Edlisa Musuzi? Everyone is invited. Buli awulira ng'oyagala kuwa muziki jjangu 23rd ku Sheraton. Sirina gwensosodde buli awulira nga ayagala kunyumirwa music ajje. So sijja gamba nti ono nkuyita ono sikuyita naye ya buli omu gwe kimanye nti everyone is invited. Nkozeemu. Okay. Lately kigambibwa nti omukyala yenna nga talina nnyashi recently kizibu nnyo okuba nti naafuna amwagala. Olimba Spice aligani Rema recently twakulabako ng'ocelebratinga nga mutuufu nnyashi kweri era ng'osambira amabega nga jazz. Try to inspire omukyala aliyo nga talina nnyashi akola atya? ebyo tabiddamu. kati mutegedde lwaki wetwaga kampani ya DSPN ezikize ku muliro. Yes. naye nnyashi wagijja alayika kyabadde ayagala okubuuza simanyi naye bannange mulingiriza bannange mulingiriza naye munnange kambabuulire when in a happy place ebintu nabyo byeteeka in place onfuna things place themselves in place when you're in a happy place. I would say I'm in a happy place. I think that's all. I can't say much. So just be in a happy place. Make your just be in a happy place.
Obeera omunaku wavu nyaashinga ekendeera paka we disappearing. Twagala tumanye, are you being influenced from the Ludo player owemisane wa Pastor Bugembe to nale temunyingirira nnyo wesigendeko wantu kutuula kubanga munange mwamanyira nga si omuntu. I'm telling you, I'm in a happy place. I'm in a happy place. Bw'obeera in a happy place wekawanga kagende nyumirwemuko, and it's not a bad thing. Once in a while n'ogenda n'okyakala owange nadda gwakubiri ndyoke mbikole. We live once. Kati bwe mbasobola kunyumirwa kati mba nkola ki? Mundeke nyumirwe. Tujja ku kirala. Okwebaza olw'okukuuma omutindo for over 10 years nga industry okyagiwaniridde. Tukumanyi nga omukyalo omu kubasinga okuyimba mu ggwanga Uganda. Vocal ability yo y'amaanyi, otunulira lyrics z'amaanyi. Ne bannayuganda bakyebuuza wa we tukyalemereddwa okulaba nga osala kuba endongo mu Uganda ogikuze, but twali badde tusanyukako okulaba nga Uganda ogikiikiridde at least ku later stage waggulu eri nga ne mu Grammy ezaakaggwa maybe wali badde omu ku bayimbi betulaba abalina ability, olina management ey'amaanyi, olina team ekolerako ey'amaanyi eyandibadde nti tulaba Rema at least wano tumulabira twali badde yavaawo nga ali ku level eyawaggulu. Twebuuza kiki ekikyakulemesezza okulaba nga okulosinga Uganda obeere ng'ogikiikirira at least ku East African waggulu n'okuyitawo. Ekyokubiri bannayuganda beebuuza nti maybe oba balaba nti oba byewali oyagala mu music olinga abituuseeko nti ennaku zino oba oli tunyo comfortable nti endonga at least. That's every artist's dream. Over every creative. Si kuyimba kukai, be it acting, be it anything, anybody, ali creative. But I would say a lot has to be done because it's not just me. If it was only me, we'd be saying gundi over ditch. But nobody here could go see the chira. But I think twina Teresa as artists in Uganda, either to feel like a sound that represents us. Kubana abantu betutero gira baina sound representing nga bo nga country abo oli always know oh that's in a piano every day. You understand? No my age is Afrobeat every day. I think we just have to get a sound that represents us as Ugandans. Ate n'ekirala tuyimbe ne ku nnimi ndowooza ezitugatta kuba wano kyemmanyi when I do an English song nina audience mwerukoma abaani baluganda okitegeera naye ng'ate obwere abantu tebamanyi Luganda lwaffe naye nze kyensaba omuntu supporting wenvayo nenkuba akayimba ninga leero genda kuyimba nga muzungu yennyini support it, push it. Bali bajja katuuka bajja kafuna because wano kinatandikira ano kukisindika naye buli muyimbi agezezzaako linawulya Apas naani omulala onana baby Joshua nga bagamba bane musupportinge kabayimbi abali urban n'olowooza lwaki bwe mubasindikiriza wano eri bajja tufiiringa because ayimbye ku luzungu oli lwakola ki lwategeera bw'olaba omuyimbi ng'afuuba okola ekintu ekicrossinga bane sometimes you try video ne tuziteekamu amadana collabos biki push okitegeera naye ne twesiba ku gundi yaffe eyawano naffe olumala atukiyitanga nga osanga kino kye bawulira nange kankuba ekyo kye bawadde amaanyi era nga ngenda enkya nga nkusabulira gundi nga nkusabulira kyotegeera nga tugenda mu maaso. But if you push us tulina kweberera mu fena even if you pick out a few kuba kankubulira abanigeria sinti bonna tubamanyi pick out a few kibe gube mulimu guli gwa wamu tugambe kati let's speak out tugamba no let it be collective tusindika abantu abo babategeera eri babategeera okitegeera webale nnyo. Lastly yawuziza engeri probably gy'otaamu music. Nedda bambi engeri gyeni nti signing a new contract of like I'll be releasing a song every after this period of time ntambulira ne ngamba it's a feel when you want to release a new song nga lubaddewo oba okifeelinga nti oh I really need a new song ate saagala mbapakire nnyo buli kaseera mbeere though it works for a few people naye kati nganze Namakula is not being comfortable
nimba nkimanyi nti kweyo pesi kwentambulira kati nga nze omuzadde ozaala abaana kali ne kaba nga kakoze ekintu speed ate oli naalwawo okitegeere naye nga bonna baana balungi baana balamu healthy doing well naye we have different stages kwe tutambulira buli omu alina progress eyiye okitegeera progress ya Dana eyinza okuba isiye yange naye nga tefena tukola ki tugenda mu maaso nga ndi adduka omulala yavula omulala akola ki naye nga fena tukola ki tugenda kasita osigala ng'ogenda. This goes out to every musician. Topowa olina wakusanga nagamba olimba luliwa oza coach. As long as you keep going, don't give up, just keep going, don't stop. Thank you so much. Tugenda kutwala bibiri ebisemberayo ddala mu Sudan ne Smith then tukimale. Lwaki yehamuza Mwami Kayembe ekyo kyogerako ki? Ekisooka okutegeka show buba bukugu obw'enjawulo. Nze mbadde mu field eno kuva 2004-5 myaka mingi up to now. Tusobola okukola buli kye tusobola. N'oluusi gw'obadde olaba nti omuntu wuuno ye mutegesi, oluusi tubadde tumuteekawo kusobola kurunninga operations. Essaawa eno tulina West Records. West Records alina experience emala kutegeka show. Situwagala nnyo tube diverted kuva ku nsonga enkulu ey'abantu okujja. Sponsor, Akron sponsor. Kibi okutuwaayo okugamba nti nze basupportinga. No. Ndowooza baganda bange concentration tulina giteeka ku ki kye twetaaga, kiki ekitutuuziza wano. What we need, gwe ngamba nti ebyuma byaganye okwogera nga 23 Mei, 23 February. Kyenjagala ebyo byenjagala. Ne mutegesi kiki andi gwe twasayininga naye lifetime contract. Tulina kukola naawe paka okufa. Tulani mwagala kuteekawo obusongasonga obutategeerekeka. N'olw'ensonga eyo muleke tukube endongo yaffe mu ngeri eri malembe. Mwami Keti, nga bw'omanyi nkolagana n'abantu ab'enjawulo. Leero ojja kundaba ne Keti, enkyo ndabye n'ani omulala omutegesi. N'abalala kugamba abazze ne twogera ne tuteesa nga tukola naye. So ekyo tekiriiko nti lwaki oba ki no. Buli muyimbi yo neera abayimbi bangi nnyo. Leero omulaba gundi yamutegese, enkya gundi yamutegese, and it's all good. Ate tubeera in good faith. Kati nzirewa wabula kulafangoni forest mu Kabira alien skin antumye nkugamba obubaka buno akwagala nnyo era enteekateeka ziri masavu ziri mu kiya akabina konna kakutedda. Abaana bagenda kujja okusupportinga, bagenda kujja okuluma kati gwakkirizibwa guli confirm era Kampala Tony Wotero nga 23 Feb tugenda kukulabisa. Ogenda kwe olova same ng'oli masavu ng'oli mukale. Aye tumwagire bambi alobikola azabikole kululwe kulw'omukwano kuba Rema okulukuta omukwano mwana gwe ba ex mwenna mujje mulaba omukyalo ono si kyekyo ankoli ba ex bajje balabye si mutima mubi. Webale nnyo webale ddala tumaliriza basebo ne banya